Ekitalo omukyala yasazeeko bbaawe obusajja ayogedde ensonga bataano bafiiridde mu bbomu. Liam Voice yakyekoze ku Christmas so ng'ate Spice Diana ne Mc Richie bakyekoze. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Subira nti buli kimu kibatambulira bulungi yonna eyo gye musinzira okubeera ng'ate mukakalabiza emirimu gyammwe mugyebaleko gyonna mikwano gyange gye mutuusako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu mbasanyukirako mmwe bannange abatuuse ku buwanguzi abafiiriddwako abantu bammwe saba bambi enyumeyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe ate era bw'atyo agiramuze ekisa yongera obbagumya emitima abako ab'enganda saako ate n'ab'emikwano wabula ng'ate mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero bambi tubaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tubaagaliza mirembe ate era tubaagaliza buwanguzi mu nseena manya nze omumbejja Aisha Buterevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako ag'essaawa eno yennyini naye ng'ate toseetuka kubanga ate era ngenda kuba ati nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala kale nno ngenda kusaba subscribe ng'ateekako akadde mukwano gwange Buterevu tojja kwejjusa era ng'obutakumayira budde ngenda kuba ati ntandikirawo ebambi n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu mu ggwanga ate erya South Africa omukulu oyo abadde amanyikiddwa nga Desmond Tutu bw'atyo bambi yafudde olunaku olwaleero ku myaka 9 egy'obukulu. Tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe ate era bw'atyo agulamuze ekisa gumya emitima abako ab'enganda saako ate n'ab'emikwano si byangu n'akamu n'akeddagala wabula ng'ate byebyo ate nabyo ebigenda mu maaso eruuyi eyo so ng'ate nabyo bitadde ku bbali olunaku olw'eggulo owa ADF bw'atyo yeetulisizzaako bbomu ku bbaala emu ebbeni ku nsalo ya Uganda saako ate munange n'ensi eyo eya Congo era we batya abantu bataano bafiiriddewo ate nga bo 14 bambi babuuseewo n'ebisago eby'amaanyi nnyo nnyini ddala ono nno kigambibwa eyeetulisizzaako bbomu nti yabadde agezaako kubeera ng'ayingira ebbaala eryo yeetulisizemu abo abantu abangi wabula ne bamugana okubeera ng'ate ayingira n'alemesebwa kwe kusalawo ate yeetulisize ku mulyango era abantu abataano ababadde awo bo bambi ne bafiirawo n'abalala 14 bambi ne babuukawo n'ebisago by'amaanyi nnyo nnyini ddala si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga tugende maaso n'okubeera ng'ate twesabira buli omu nga tonatambula weesabire kubanga munnange tomanya eyo gy'olaze oyinza okusangayo abantu bakalitima ng'ono munnange n'afa naawe so munnange tubeere ng'ate twesabira wabula ng'ate tusaba emyoyo gy'abagenzi abo abafudde bambi Katonda agiwummuze emirembe abasonyiwe byonna ebyabasobako ate bambi agumye emitima abako ab'enganda saako ate n'ab'emikwano so ng'ate nabo abaabuuseewo n'ebisago eby'amaanyi bambi tubateeke mu ssaala tulabe ng'ate bambi bavuunuka embeera eyo bagende maaso n'okubeera ng'ate bakakalabya emirimu gyabwe so ng'ate neyo nayo nvuddeyo emu nang'ate olunaku lw'eggulo waliwo omusajja mukulu omu atemera mu myaka 26 egy'obukulu era mu ggwanga eryo erya Kenya mu kibuga Nairobi ono nga ye munnange Christmas teyagimazeeko bulungi yadde n'akamu n'akeddagala olw'ensonga nti munnange ebitundu bye ebyekyama musajja mukulu ono teyasigazza ebw'atyo mukyala we atemera mu myaka 24 egy'obukulu munnange yamukakanyeko n'amusalako obusajja era ng'ono ensonga gye yawadde yagambye mbu yamukase akaboozi ng'ate munange ye yabadde teyeetegese mu nsonga ezo ababiri bano nno babadde bafumbo wabula mbu omwami yayoyeza okubeera ng'ate munange abeerako ne mukyala we oba omukyala yabadde tayagala bulungi kwe kusalawo ate munange amukeculeko obusajja we so munange bye byate bigenda mu maaso eruuyi eyo abantu bo emitima gyakalubira ddala wabula nga mwesabiremu abakyanoonya abaami saako ate n'abakyala otherwise ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala so ng'ate neyo nayo nvuddeyo emunanga ate ye olunaku lw'eggulo Spice Diana saako ate ne Mc Richie bambi bakikwasaganyizza bw'atyo Spice Diana yakyaziza Mc Richie ewuwe bambi n'amufumbira kamere ne babeerako awo bambi ne banyumyamu ngera naawe w'obalengera essaawa eyo so bambi Spice Diana tumwebaza olw'omutima omulungi Spice Diana y'omu ku bayimbi abalina omutima omulungi Spice Diana wawulira nti muyimbi munne yafunye obuzibu tabulawo musanyu tabulawo ate ne munakwegamba y'omu ku bayimbi abalina omutima omulungi nga tugenda mu Christmas seasons Spice Diana y'omu ku bayimbi abavuddeyo ne bakyayira ku bantu abo batalinaako mwasirizi bambi ne babatuusako ku buyambi obw'enjawulo so bambi Spice Diana tukwebaza olw'omutima gwo ogw'omulungi gw'olina eri bayimbi banno saako ate na bambi
n'abantu abalala aba bulijjo. Weebale nnyo, weebaye ddala. Katonda akuddizeewo ekisinga obulungi mu ebyo ate munange by'okolera banno abalala. So ng'ate ngenda kuba nsembyayo Eriya mu voice ono nga munange ye yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate akifa bakula bubi nnyo ku Christmas ate olunaku lw'eggulo. Ngenda kuba nkulekerako ka video ke naye nga ngenda kusiibula toseetuka mukwano gwange. Ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo, mangi ddala. Goodbye for now. Saba gwe atana subscribe nga bambi subscribe nga teekako akadde, like nga video eno woba ogyagadde, sharing woba ogyagadde. Mubeere bulungi for now naye ng'ate nkomawo toseetuka. Kyagala kola kirimu ekiti. Osaba akayimba kawunga si kange. Bagala radio polo. Okubeera si kange. Bagala radio polo. Bagala radio polo gamo. Yenze musamanze ka. Okay, amen. Yenze musamanze. Take this case for food. Nana keddo okwekejja muna. Sirinyo. Anyway, Nenye nakulya. Christmas tubeera. Tubeera mu bivu. Naye ina Christmas. Christmas is special. Christmas was a zero hosting a baby filler. I host you. Man, thank you so much. I'm so humbled. For Hold now. a figure. Hold on. We're gonna come on part 2. Come on, part 2. Baby Ferrari. Baby Ferrari. Only you go come Uganda between them night. Yenze musamanze ka. Sandika. Okay, amen. Yenze musamanze.